Ng'ayogerera mu lukiiko lwa Buganda olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano omwaka guno, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavumirira ebikolwa eby'ekko ebituusibwa ku baana ba Buganda naddala abavayo okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi. Ono yanokolayo muzzukulu wa Muteesaasira Edward Ssebuufu atera okuteetera n'ekibiina ki Nuupu era nga ye mukumi wa Robert Kyagulanyi ow'oku Lusegere eyakwatibwa n'atulugunyizibwa kyokka abaali bamuliisa akakanja ne bagattako n'okwewaana nga bwe baali bamuyigiriza olulimi Olunyankole. General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Edi Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwaka oti ekirevu. Kati ku Sande ya Sabbiiti eno oluvannyuma lw'okubukala enjiri y'okusonyiwagana n'okwenenya eyabadde ebuulirwa ku kisaawe Kololo mu lukuŋŋaana olwategekeddwa muwala we Patience Lwabwogo, omukulembeze w'eggwanga ng'ali wamu ne mukyala we Janet Kataaha Museveni baayimiridde Katuuti ne basoma ekiwandiiko nga beetondera eggwanga naddala olw'ebikolobero bye batuusizza ku ggwanga naddala abantu ba Buganda. Therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. Okwetonda kuno kwalese bangi nga beewuunya omukulu gye yajja obuvumu obukkakkana ne yeenenya olw'ebikolobero gavumenti ebyetuusizza ku bantu naddala aba Buganda ekyaleetawo n'abamu okulowooza nti waliwo akakuku akatasonyiika wakati w'enjuyi zombi. Kati olwaleero tuwayizzaamu n'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Ekitooke ku kwetonda kwa Pulezidenti kye kutegeeza eri Obuganda. Amawulire galeetawo akamwenyumwenyu eri Obuganda nga ffe bwe tulaba ensonga ng'ezo kitegeeza nti omukulembeze w'eggwanga obubaka bumutuukako nti waliwo ebitaligenda bulungi. Ono agamba nti newankubadde okwetonda mpaawo kuwakanya naye kugwana kugireko ebikolwa agamba ng'ekya gavumenti okusasula ensimbi Buganda ze zeebanja nga kwogase n'okugonjoola ekibbattaka ekifuuse baana baliwo mu bantu ba Kabaka. Byebizimbe byaffe amabanja ge tubanja bikolerwamu gavumenti bbanga lyonna n'obeera ng'oli mupangisa n'omala emyaka n'ebisibo naye nga tosasula musolo. Ate nga ffe tufuddeyo mu bitongole byaffe eby'enjawulo kusasula omusolo gavumenti gwe tubanja. Ono agamba nti n'ebikolwa ng'ekiwamba abantu mu Buganda ekyali nsonga nkulu ereetawo embiranye wakati wa Buganda ne gavumenti eya wakati. Kale ng'okwetonda kuno kugwana kugireko okuyimbula abo bonna abazze bawambibwa mu ngeri emenya amateeka. Tulabye abantu mu biseera bino bawamba ettaka bakozesa amaanyi ne bagoba abantu ku ttaka, abantu luusi tebabeera basanyufu. N'ekiwamba abantu luusi kye tulaba tebabakwata bukwasi nga tebabatutte ku poliisi essaawa ze balina okubakuumirako ku poliisi. Mbu waliwo n'abantu abazze baweebuula Obuganda kyokka ne bataatirwa gavumenti. Kale ng'okuzzaawo obwa Sseruganda enkola eno egwana ekome. Mulimu abantu abali mu gavumenti aboogera baminisita n'avaayo nga ye yakola kugamba olukwesikwesi okuvuma Buganda buli kiseera okututyoboola nga ye alinga yajja ku mission eyonoona Buganda naye abantu abo senga omukulembeze abakwatako netuddamu obwa Sseruganda olwo. Ono aliko amagezi gawadde abakulembeze ku mitendera gyonna okwewala okubatuusa mu mbeera eyinza okubaleetera okwetonda. Okwetonda omuntu yenna mu Buganda bwe yeetonda tumukola kyo tuzze olaba wano abantu bazze bamu bayogera ebikina ne beetonda. Ssaabasajja Kabaka ye asonyiwa era olwebyo ne bannaffe abaatukolako ebintu eby'emabega eyo bakawenke ne baani abamu twabasonyiwa. Gavumenti ya NRM omukwano gwali gugisaza mu kabuna e Buganda nga kyejjeewamba obuyinza mu mwaka gwa 1986. Kino kyeragira nga ku buwagizi obungi ekibiina ki NRM bwe kyalina kyokka nga we butuukidde leero ng'okubaako ekifo kyewangula kuba kusika muguwa kwennyini. Ronald Ssenvuma, NTV Akawungeezi.